Alright, omulungi atulaba n'abatuliriza Kampala Media TV njagala okulamusaako yonna gy'osinzidde okulabika ng'otulaba weewaawo ng'otugoberera mu ngeri efaananako bw'etyo nnyo nnyini ddala. Kaakati munnange sikulwisa eyo njagala nkutwaleko mu nsonga gye tukuteko olunaku olwaleero era gye weetaagira ddala okulabika ng'omanya ku biriwo era ebibadde ku mimwa gya bannayuganda olunaku olwaleero. Njagala tusooke tutunuulire omuntu ono naye nga tetunnaba mutunuulira njagala okutegeeza nti omukulembeze oba president wa National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo mu butongole n'alabika ng'aliko musajja we gwakwasa obwa president bw'ekibiina wakati mu kiseera kino nga afulumyemu eggwanga. Ono gwe yakwasizza gwe mulungi atulaba naawe atuuliriza ono gwe yakwasizza obuyinza oba obuvunaanyizibwa okulabika nga atwala ekibiina kino oba nga akikulembera mu kaseera kano ka Taliiwo, amannya ge amatuufu ye Honorable John Baptist Nambese. Omusajja ono anajjukirwa nga yali munnakibiina ekya NRM gye buvuddeko era nga yali mujjumbize mu ngeri gy'akolamu ebintu bye ey'ekikugu ennyo ng'era yali muwulize eri pata eno. Naye olw'ensonga ez'enjawulo gwatulaba naawe atuuliriza, omusajja ono yasalawo n'avaayo n'agamba nti mbitadde nfuuse bwa nnamunigina. Kale bw'atyo mu mwaka gwa 2020 wakati nga ekisinde kya National Unity Platform kyongedde okulabika nga ate kisimba amakanda wano mu ggwanga lya Uganda, John Baptist Nambese yavaayo n'agamba nti yeegasse ku kibiina kino mu butongole. Bw'atyo omusajja ono ebyafaayo bye bikakali nnyo era nga biraga nti omusajja ono engeri gy'akolamu ebintu waba amaliridde ekigambo kye kyasalawo bassebo ne bannyabo kibeera kigambo nga kyayimirirako. Mu kiseera kino Honorable Nambese mu palamenti eriko eney'omulundi ogw'e11 ye leader of opposition chief whip era ng'emirimu agikolera ddala n'obuvumu nga tewali kintu kyonna kisobola kulabika nga kimunyenyenya. Ono era mu kiseera kino we twogerera mu kibiina kye kyalimu ekya National Unity Platform ye deputy president ow'ekibiina kino eyo mu bitundu ebya Eastern Region yonna eyo. N'olwekyo musajja munnakibiina omukuukutivu era akolera ebintu mu ngeri yennyini gy'osobola okulabika nga okkiririzaamu. Omusajja ono Nambese mpozi okuzzaako emabega ggwe atulaba n'atuuliriza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Novemba wali mu mwaka ogwa 1965 era omusajja ono musajja mukristaayo nnyo era ng'ebiseera ebisinga alabibwako mu nzikiriza ey'ababona again oba bayite bannaffe abalokole nga gy'agenda okulabika nga ate asinza Mukama Katonda. Bw'otunuulira obuyivu bwe musajja muyivu era ng'alina bachelor, wuliriza, alina bachelor of arts ne degree ate ng'alina ne degree mu local government and human rights. Kitegeeza musajja mulwanyirizi wa ddembe ate n'ebintu by'obukulembeze bino yabisomera ddala. Twongedde okukola okunoonyereza ng'omusajja ono yasomera wali ku university emanyiddwa nga Uganda Matters University we yali omuyizi ow'amaanyi mu biseera bye gye yaliyo. Omukulu ono akiikirira county emanyiddwa ng'eyamanji ya county esangibwa eri mu district ey'e Buduuda era ng'abantu baayo bamwenyumirizaamu nnyo era nga tosobola munyeenyaako bwe kituuka ku bintu eby'obukulembeze. Mu kiwandiiko kye twafunyeko kopi gwatulaba naawe atuuliriza naawe atugoberera kiraga nga party president Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo mu butongole n'awandiika ebbaluwa n'ategeeza nti nno nkukwasiza obukulembeze okumala ebbanga lye sigenda okubaawo mu ggwanga
kubanga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 2 ate oba oliawo n'agenda emitala bw'amayanja ku mirimu emitongole oba oliawo egitaasobodde kulabika nga gyogerwa. Honorable Kyagulanyi gwe omulungi atulaba naawe abadde tamanyi okusinziira ku ssemateeka ow'ekibiina kino ekya National Unity Platform Article ey'omusanvu n'akatundu kamu ga ssemateeka waabwe amukkiriza okulonda any member of the party okubeera nga amukiikirira nga party president oba okubeera omukulembeze w'ekibiina singa omukulembeze waakyo oba Honorable Kyagulanyi aba avuddemu mu ggwanga n'agenda mu ggwanga eddala. Kitegeeza Honorable Kyagulanyi kye yakoze kiri mu ssemateeka waabwe era toyinza mubuuza n'ogamba nti lwaki ate bwe yasazeewo n'afuluma eggwanga yasazeewo okubeera nga alonda omukulembeze omulala. N'olwekyo kiri mu ssemateeka waabwe okumukkiriza okulonda omuntu yenna ow'ekibiina singa abavuddewo mu ggwanga basebo ne bannyabo si afuuka si abakyali omukulembeze w'ekibiina wabula alonda oyo gwe yeesize okulabika nga ate atwala ekibiina kino mu maaso. We tusobodde okunoonyako Honorable Nambese mu bigambo bye agamba nti era nga asinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter agamba nti sebo neyanziza nnyo obuvunaanyizibwa bw'ompadde mu kiseera kino ky'otaliiwo mu ggwanga era ngenda kubukola n'amaanyi n'obumalirivu n'okwewaayo okw'enkizo okulabika nga emirimu gy'ekibiina gigenda mu maaso. Nambese bw'atyo bw'ategeezezza era ayongeddeko mu bigambo bye n'agamba nti newankubadde mu kaseera kano tuli mu kusoomoozebwa okw'amaanyi nga bannaffe abamu bassibwa nga bannaffe abamu bakwatibwa mu ngeri ey'enjawulo naye ssebo ngenda kubeera mu malirivu okulabika nga ntwala emirimu gy'ekibiina mu maaso mu kaseera kano k'otaliiwo. Jjukira nti bamuwadde obuvunaanyizibwa okubeera pulezidenti w'ekibiina kino okuva olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga era bugenda kulabika nga buggwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka guno 2020. Njagala okweyanza ennyo nnyini ddala okulabika nga otugoberera mu ngeri ey'enkizo. Nkugamba weeyongera okulabika nga weekuuma ekirwadde kya COVID-19 kubanga ate kiviiriddeko abantu bangi okulabika nga obulamu bwabwe bubagendako. Sigala nga otugoberera, sigala nga ogoberera empeereza zaffe, ebintu byonna tukyabikuleetera ate nga bwe biri mu ngeri efaananako bwetyo. Mwebale nnyo, mwebale kutugoberera ate nammwe abatulaba nammwe abasubscribinga mukola ensonga esinga okubeera ey'omuzinzi ennyo ddala.